Yinze ne bansira emyaka 18. Je bakusalira. Ekitundu ky'obuvubuka bwe kyonna kimalidde mu kkomera. Komera. Nkimalidde kyobala ennaku nyina nnyingi nnyo. Obusibe obwo bumpisiza ddala bubi nyanze omuntu. Nayingira obusibe nga sina zadde n'erimu. Kalingeza okudda wabweru nga kalingano baba bato bange. Nsanga alina abaana 2 3. Waliwo omulala nzirako kugamba nga maama n'obulumi bw'alina ssaawa zino. Kulaba nga mukulu waabwe wendi naye nga tannakwata kana kange. Maama yeewolako ne ssente mu kibiina kya Bulaaka. Waliwo kibiina kye bayita Bulaaka nga ayagala nkole ki nfulume. N'essente bazimulyako mu kkooti. Bazimulyako zonna. Ng'amanyi essuubi bwe liri akufuluma. Kubanga buli walaga mwana ajja kuvaayo nga ate alaba abakulu mu kkooti ng'ateekayo buki. Ateekayo buteesi. Yagenda okwewuunyanga obusibe bansalidde. Maama yasigala mu mbeera era embi kubanga ne ku kyalo awo mazima tufusijja kulimba. Yasengukawo olw'amabanja ga Bulaaka ziri ssente ze yajjayo baba batukesera ne bazirinnyisa amagoba nga tazirina. Ate zo zisigala zizaala. Ate yatuka ekiseera okubanja n'abaddukako. N'asooka n'asenguka n'agenda ate walla. Kati embeera yo ey'obulamu eyimiridde etya essaawa eno? Embeera y'obulamu omugongo guno gunnumamukko. Era natuka ekiseera ne ndwala. Nalwalako nga ndi mu faamu eyo eyisimba eyo gye bantwala okulima eyo. Ekkomera kwe gali atuka nefuka kitundu kyo. Nefuka kitundu kyo. Natuka n'ekiseera nga basobola okuntuma nzekko okumala olunaku lulamba nga siri n'abasirikale abo. Experience y'obusibe nga tolina basirikale nenga tosobola toloka. Ninga sobola toloka. Naye nga nze singa mba nfunye chance. Nenfunayo abazira kisa abannyambako. Kubanga ne bankwatako n'ebbanga lyemmaze. Saawa zino ebirowoozo byange si bya kivubuka kiri kye nalimu. Saawa zino kali ndi musajja. Mukwatireko mayite mujja kunswaza muweeyo kye mumuwa. Obulamu bugende mu maaso. Enamba y'essimu gisome. Enamba eri 0750 0750 35 73 51 erimanya ga Nabaziwa Saala. Nabaziwa Saala ye maama. Baawe natuuse maama yenga yo olw'amasanyu ge yafunye n'alabanga n'essimu saazirekaayo. Essimu erimanya ga maama. Nze sirina national ID era saagirekaayo. Tolekawo national ID? Ndaga muntu wagirekaawo? Ekitegeeza gwe ebintu bingi nnyo by'osanze nga bikyuse. Bingi zimaze zino TikTok, simanyi WhatsApp, biki zino TV screen, simanyi zino ezisikira nga osobola okiteeka ku gundi ku YouTube. Smart TV. Ezo. Tewabireka. Kantuuse wabweru ng'obulamu nga ndabanga. Ninganga ndoza mwana yazaliddwa eggulo. Ng'osubiddwa ebintu mu buvubuka. Airbnb Home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeke obulungi, dining, effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV kamera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi. Inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako. Garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyakolmodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family nammwe abategese bu party obw'enjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. The CEO Beauty by Cassandra. Tulina habo wa buli kika, supplements, ebizigo, ebyerusa n'ebiteerusa. Oyagala kusigala mu kala yo, oyagala ku brighteningamu, oyagala kwekuba mpiso. Emimwa gyo gyasirira. Tulina pink lips n'amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto. Tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo. Oyagala kugejja oba kukogga. Tulina bedroom product nako gels, sabuni ya yerusa. Osobola tukubirako 0708 76 32 11. Nga tusangibwa Mperere Bugayaza Road. Nze lujja banyabo ne bassebo abatulaba olunaku olwaliro mu video eno wengenda okuba nga njogerako ne muganda wange ono Kimbugwe Yasin akyali fresh okuva mu komera. Obadde mu komera ki?
Makomera mangi nenga malidde Bukulula prison. Bukulula prison. Kiri ensadize Masaka Lukayaawo. Akabe Lukayaawo. Eyo gye bakuyimbulidde. Nenga amakomero badde mu ameka? 11. Amakomero 11. Omulundi gumu. Nga wali mpangalirawo mwaka, myezi 6, myaka 2, myaka 3 bwenki. Paka wembunzikidde wano maliddewo mwaka gumu. Okutwaliza wamu gye myaka emeka ng'oli musibe? Myaka 15 n'emyezi nga 6 ng'oli musibe. So banyabo ne bassebo abatulaba Kimbugwe gwe tuli naye bamutadde olunaku lwa 6 kitegeeza wakamala ennaku 3 ebweru era nga awangalidde mu makomera 11 bakusalira mu komera ki? Bansalira mu komera erya Upper Prison gye nali Eruzira. Bajja batya okukyusa amakomera gane 11? Kati eri mukunkwate banteeka Masaka. Masaka eyo nga bagamba omusango gwali gwawa nsaategeera na bulungi. Neewunya ate okunzija Masaka. Aye ne bandeeta e Kampala. Airport. Ate Masaka nga nawangaalirawo nga ndi ku limandi. Limandi wali mu Masaka prison. Masaka prison. Kati bakuleete 2013. Ne banteeka e Kampala. Eruzira. Awo nga bakusalidde. Nawo limandi. Nomalawo bbanga ki? Ne malawo bansalya 2014. Kubanga kooti nagitambulira emyezi nga 3. Batuka ekiseera ne banzija ku session. Wali gye bata session. Ne badde etambula omulamuzi n'abulwa asimanya obujulizi. N'agamba omusango ngongezaayo ku next session endala eddako. Awo omulamuzi omulala ate naye najja n'aguwulirako yo yansibo. Kati tukole bwe tuti. Tusooke tumanye musango kigo wazza otuzimbire emboozi tutuusa ku makomera gano engeri gy'ogatambulamu paka okubanga bakutadde. Omusango nze saaguza kubanga bagunteekako buteesi. Saakeera nkyagenda kuzza musango. Ekyo nkyogera. Wali ku ki ne bakuteekako musango ki? Kali nali mutukula ku boda eyo. Gye nali nkolera kubanga nali musajja naye nsika capati zange awo nga nyokyya ennyama y'embuzi wane ku kasitamu wansi. Mutukula ku boda abamanyiiyo. Kaakati ng'ate nze bwe nasiika nga capati ezo bwe namala okulaba nga nfunyeefunyeemuko akantu nga nyinamu experience gye nsobola okubalira omwana nti bwe mba muleseewo mbadde nkola sente bwe ziti era ezaalina okukola ki okusinziira ku bye mbadde nkola ne capital mawe n'ebintu bye mmuwadde. Awo ne mmulekawo nga maze okumanya nti sente ziyingira bwe ziti ne waababbi tasobola kubba kunjawula nnyo nga experience mu mulimu. Nendekawo omwana omulala nkola ki? Nkolerako. Gwe n'ova mu kkola? Nva mu kkola awo nali nsiikira naye nga mbeerawo. Ng'olwo ggwe obudde bwo bulala obutadde ku ki? Mbutadde mu kusomesa bintu kuva TZ kuyingira Uganda weetu biva Uganda bingira TZ. Ng'era emirimu abasinga bye beeyiyiza awo ku booda ez'enjawulo. Ku booda awo twabeeranga n'obugaali. Natuuka ne ngula akagaali. Kano kamanyi ga kifuba. Mpulira. Nga mulimu abantu abazze n'ebyo emigugu gyabwe emmotoka gye zazzanga ne zireka abantu wali wansi bayitawo ku yaadi ebitule ebipaakinga. Kati oli wabanga ayagala byongera TZ jjukira awo. Mu bufunze tukitwale nti wali okukusa emmaali ku booda ng'era bakusomeddemu ng'abantu bafuna kiralu kuba si ggwe bekka kikola bangi bakikola awo ku booda. Kaniwo gyeva tebbibwa neno tebbibwa naye nga evaayo ng'eguliddwa neno ng'egulwa naye nga teriko musolo. So olekawo omulimu gwa capati olekawo omwana oyongerako ekyo kukusa emmaali. Nyongerako ekirala ekyo nga nkola omulimu ogwo. Kati waliwo omugagga gwe nakoleranga. Okukusiza emmaali nkitegeera. Twali bangi. Nga wafuna egundi ngeyo kubanga yadiranga emmotoka najja n'afuna wagipaakinga. Kati ng'ebintu biriwa biri TZ naye ng'alinda obudde ne bukola ki? Butambula. Buzibaayo oluusi ekiro. Afune emmaali. Nga tubijjayo ekiro kati nga ate yali yeesiganze ebiseera ebimu. Nange bali nze mbakola ki? Nze mbakulembera. Naye tubiteekako nga situvuga wabula opaakinga akagaali ne kajja n'okapanga konakona waggulu. N'otwalira omugagga. N'otwala n'osomosa. Naye sitwayitanga ku muti ku gundi ku booda. Twalina nga amakubo ag'ebbali getuyitamu paka tuyingira mu Uganda. Nga weina emyaka emeka? Myaka gyali
19 awo mu 2 awo. Wali muto. Naye era kitegereka gye emirimu gy'abavubuka gye bakola. Yeah. Kakati bwe natuka ekiseera nemba nga manyikiddwa nga n'emisana wano waliwo abajja oluusi tebalina bye boogerako kali nga osobola okujja kubanga waliwo emitukula nga tebakumanyi tosobola kuyita ku booda nga oluusi oweesa ensawo n'oyita ku muti n'ogenda nga tebakwazizza oba nga tebakubuuza gy'olaga oba olina okulaga ekipapula ekyo nga kiriko ne wiishi z'ogenda okumalayo oba nnaku 5 oba 10 ne bamanya nti nno ono ayingidde Tanzania agenda kumala ennaku 10 oba ayingidde Uganda agenda kumala ennaku 2. Kati nga waliwo abajja nga tebabirina naye nga ffe abaana baawaawo abakulidde then abamanyi abaluddeawo mumanyi engeri ebintu gye babikolamu manyi engeri gye babikolamu naye ng'omuyisawo n'atuuka mu maaso n'akuwayo emitwalo nga 3 oba 5 ng'alaba omukoledde ky'amaanyi otuuse mu maaso eyo just kati bwe nabeera awo nga nfuna essimu nalina ku mulimu awo ennyini kwolwo ku makya zaali ssaawa nga 5 nga nfuna essimu ambuuza oli ludda ne mugamba ndi wano wenkolera. Essimu ofuna ya mugagga? Si ya mugagga ya ndala sigimanyi. Nangamba nyinayo omulimu nyinayo ebintu byange wano olina abaana basobola okugira mujje munsomeseze ebintu byange ne mugamba weebali nga mbuuza oli ludda wa ne mugajja ngonsangewa ne mulagira bulungi era najja naye nga gwendagirira simukola ki simumanyi nga aba akuŋŋambye bambi gwe mwangu okuyisizaako naye ate nga kimanyi gwe mulimu gwenkola ki gwenkola mu kuntracking esimu naye nga bali ku tracking nga simanyi tracking natuukako maze omulagirira ne mulagira ne wenyimiridde nti tonda bano bwe nti yatuuka nkola ki bankwata bukwasi ne babuuza nti ate kiki tugende ojja bimanyirawa gye tugenda gye tulaga natuuka ku poliisi emitukula awo ennyini abambuuza gwani mbabuuli amanya gange nali manyi nti bankwatidde kiri ekyokukola ki ekyokukusa emmaali eyo nga ntwala ebintu ebyo kukusa ebyamaguzi ku booda naye manyi kibankwatidde era nga ntidde tuuka eyo ate saakitegeererawo awo wayitawo nsuulamu ku poliisi enkeera ngenda okulaba waliwo abasajja abajja agamba beebano kati twagalamu ki twagala omuntu gwe mukola ki gwe mukolera kumbe oba balina ebyabwe ebyobusuubuzi nga balina bye bafa oba biki oba oli yamuwa ssente n'agaana ozimuddiza kubanga oli yali mugagga naye munne nga mugagga oba yamuwa ssente n'agaana ozimuddiza kati n'asalawo amufunire ku ffe bakola ki bamanyi bakozesa bakola nabo ekito bwe kyali enkeera nga bambuuza gundi omumanyi ngenda okulaba sitole gye bateekawo ndala nange nenkola ki ne mmuwaayo omugaggawo bakubuuza omumanyi mugamba mumanyi kati awo bambuuza nti mumanyi nti kati kogambe nti omumanyi kubanga yajja tambulidde nti gwe kyaliko saakitegeera kusaawa eyo nakitegeera nkeera nti bye baliko ngenda okulaba nange eriŋŋamba oba gwe baagala nkamuweeyo nze neme kufa ki nga gomanyi kyekikutaasa nga manyi kyekintaasa bwe mba muwaayo kumbe ate nnyongera ki kwongerako ku fayiro namuwaayo gyali naki nebagamba kakati nno mwakola omusango n'abalala nimubuuza baani ngamba mwakola omusango mwakola bagita lobale mwakola lobale nimutta n'omuntu madda n'okubba misango 2 omulundi gumu kiba kinenemu naddala wali ku madda case ate nga sibimanyi naye nga manyi tebigenda kugera ku poliisi awo sina kyemmanyi kubanga bwe bulamu bwange wali busobola okukola ki kwatibwa okusibwa ku poliisi okundika ku poliisi ngaawo nembeerawo ne ŋŋamba wa nebinsobera nga bajja kumanyaayo kati enkeera ne baleeta emmotoka ne bateeka mu mmotoka ya poliisi ezakabangali ezo ne banteeka e Masaka enasiŋŋaana ate abaki nasiŋŋaana abantu abalala baali be bakugambye nga ye omugagga bamufunye olwo nga tebannamufuna oluvannyuma ennyo baamukwata naye
ne basooka mmwe bakozesa abafuna nga batufuna. Otuuke Masaka. Ntuuke Masaka nsangayo bwe simanyi. Bambuuza bano bamanyi nti sibamanyi. Nga babuuza bano bano mumanyi nti naye ng'ate waliwo ye agamba nti atumanyi n'oli omugagga yagamba mbamanyi. Naye nga omuntu agamba nti nkumanyi tomulabangako. Ng'alabika nga yaloopye. Ng'alabika nga yaloopye nti atumanyi. Naye nga tomulabangako tomumanyi. Embeera ne nkola statement. Statement yange gye nakola eri yennyini entandikwa yange gye nakubibwamu essimu. Oyo ne mulagira nga manyi agenda kumpa mulimu bwe bwe nayogera nti mbadde wange bankubira essimu ne bangamba tukwagala ojja otukole ki ojja otukolereko tulina emmali yaffe twagala okusomosa bwe natuuka nga maze obalagirira ne bajja ne bakola ki ne bajja ne bankwata bukwasi. Kitegeeza ku poliisi nga gwe oyanjuluza nti baba bakuvunaane gwa kukusa maali kuba nakyo wakiteeka mu statement nakiteekamu nga mmanyi nti webagwego gwe babanvunaana gwomanyi nze statement yange nekola ki naye bafulumyangayo omwomwe bamutwale bamujjako eyiye buli omu nga statement yaki yanjawulo era sitwazimanya kale bwe tumanyira statement eyo nga tuli mu kkooti bali tusomera musango Masaka mu kkooti ng'olumugaga bamaze mumukola ki omufuna mukwala ate ne bamukwala tebamugatta naffe oba twamulaba lunaku lwaki kkooti. Kati awo nga okugenda mu kkooti mumaze ebbanga ki ku poliisi awo? Wiiki zaalinga mu 3. Baba batereka nnyo nga tebannabasalira temunnagenda mu kkooti wadde okusomera omusango nti gwazizza guno mu kkooti kubanga mu kkooti wotegeerera ekituufu kiki gwe ne banno mwakola bwe muti twali 6 n'omugagga nga wakwali wamu. Kati batuuka babasalira awo nga tebana kunsalira nkyali ku limandi bamaze okunsomera omusango ne ngutegeera ne ngwegaana baba basooka omu ne badda ku mulala ne badda A1 ye yali oli kati bagita A1 A2 A3 A4 mpaka ku A6. Kati gwe bakugamba wagwegaana A6 gwe bangamba ne ngwegaana ne bangamba kale kkooti ewandiise nti omusango okoze eki ogwegaanye ojja kulina kuza omwezi nga bwe ziti era ne batulimandinga naye ng'abamu batuka ekiseera ne babaawula ku ffe. Muli ku keesi emu naye babaawuddemu naye batwawuddemu era kyova olaba bansibira Kampala baba baleeta ate ffe ne tusigala eri. Ku luvannyuma lw'okumala okukola komito nga tugenda mu kkooti mukujja e Kampala ne Luzira ate gye nabasiŋŋaana nga balina omugagga baamuta nga manyi yatulekadda ku ki ku musango. Omugagga nga bamutadda nali manyi bamuta kubanga babatwawulako nti wali omanyi bamuta wali e Masaka naye ogenda okujja e Luzira nga gyali ne bano abalala. Kati bakutuusa e Luzira tuuka e Luzira olwo 2013 bandeeta e Luzira olwo bagamba nti olwo tuusa e Luzira nga wakayitawo bbanga ki? 2013 kubanga bankola 2011 emyaka ebiri olwo wojja e Luzira olwedde nga baatuwa ekipapula wali kibayita samale bagita komito oba ogiwulira ndiwulira komito bagikuwa noba nga tokyagenda mu kkooti y'owansi ng'olize high-court eno gye basaba beyiro bakasaba bagikuwa oba waddemba okusaba beyiro mu high-court naye wano wansi tebasobola kukuwa beyiro bamala kuwa ekipapula ekyo. Batuwa ekipapula ekyo nenkikolako ebbanga lyenakikola batulya ate nga weewuunye bayangu okutuyita kubanga tulina bwe twasangamu nga basaavinze emyaka 7 ku 8 naye nga bakyali ku komito balimandi. Neewuunya tufuna mukisa ki nga batwanguyidde okutwala mu kkooti kumbe byalimu amaanyi mangi ge mwali temumanyi twali tetumanyi. Kutuukayo eri nsangayo ate abalala eno e Luzira Kampala nga batugamba mba ndi awo bajja balooya sajja bajja era nga bw'oyambadde booti balina fayiro bagamba kati bajja basatu tuzze wano ne batuyita mu ofiisi tuzze wano tuli balooya bammwe naye twagala mutubuulira amazima oba omusango gwaguzza oba okkiriza tubasalire amaki tubasalire amagezi tulabe nti mukola ki mufuluma n'olwekyo mugendagenda mu kkooti mu high court naye kitwagala ge mazima
Nemba gamba nze nganze. Amazima gemmanyi. Sina kye mmanyi amazima gemmanyi. Ga kunkwata bukwasi na kunteeka ku byesikola ki? Byesimanyi. Tubulire nemba gamba sina kye mmanyi nze nganze omuntu. Era bonna jukira beegaana. N'omugaga nyini yeegaana. Fena twasigala tukoze eki? Nga teyamanyi musango. Ne batandika kutambuza kooti. Olwokutambula awo Kampala High Court. 2014. 2013 mu December ne bansalako ne batusala ku session. Bagita session. Omulamuzi y'abawuliriza. Bwe batusalako ne tulina next session. Ekyatusazaako nga obujulizi omulamuzi agamba tebumala ate nga session eri kufundikira kuggwa nga file yaffe yesigaddewo naye nga obujulizi tebukola ki? Tebumala. N'atulimandinga next session. Omulamuzi anaddako oba n'abaani ye session ye nekola ki? N'agiggalira awo. Tuddayo Luzira ku limandi. Kati mu January gwali gwakubiri awo. Mwaka ki? 2014. Session neddamu nekola ki? Netambula. Omwaka ogutambudde Luzira. Session neddamu nekola ki? Netambula. Ali bwetambula omulamuzi yagikosi yadda. Wadda mulala. Oli bamutanga Lameka Mukasa. Eyaddako yali Aliviza. Elizabeth, simanya Elizabeth Jane. Yali mukazi nga bagamba nga bali bakamusumusa okuva mu lower court. Okumulinyisa yava kuba chief High Court. Session yaffe gyatandikirako. Eyo nyini ngata ko kozesa. Ye yatandikira oli we yakola ki? Omulamuzi oli we yagireka n'obujulizi. Nga waliwo gwe bata State Anthony amutuma mugamba abasajja fayiro leeta abajulizi. State wagamba nti kati my road mbadde nsabayo limandi next simanya faza limandi abajulizi nabakubidde simu nga kale nga ateekayo ebintu ng'omulamuzi addamu atwongera limandi nga n'abajulizi tebakola ki? Olwasembayo yaleeta side wa police yatukosa statement. Nganze yankoza statement n'abalala. Baside aba kubanga babayita baside baba state. Nejogenda ku police akuli coding statement bwa wandiika oyo. Be yaleeta ng'abajulizi. Ninga baleeta aleeta byino ebyayogerwa mu bannaffe kubanga buli yakola statement yaki? Ye yanjawulo. N'atandika n'ayogera kalinze essaawa eyo. Abamu ne beegaana ki? Statement gye bakola nti batokyalingibbwa babakuba nze tebankuba. No. Era gwe yo nga togiwakanya statement gesigala ekyali eyo. Kati eyabali bo ne bagiwakanya mu Kaguli wennyini. Nga bamaze okulaba side oyo agamba ne bamuwayo bagamba omusajja yatukola ki? Yatukuba n'atuforcinga n'aleeta empapula entukola ki? Netusayiningako ku mpapula zetakola ki? Zettamanya omulamuzi n'abagamba kale mudde mukole statement wano empya endala. Era eri ne bagikola ki? Ne bazisazaamu. Ne batandika ebirala ne boogera. Naye era balemerako. Oyo omujulizi yalinga yasembayo. Ne batuwa limandi. Etwaddayo jaji bagita simanya submission simanya balina empita gye bagiyitamu awo. N'agamba okunoonyezako omusango guno gukoze eki? Kukomekkereddwa era kkooti etunuddemu ng'ebasingizza omusango abantu 6 mwenna teri n'omu atakola ki? Atabimanyiiko. Kkooti ebasingisiza omuki? Omusango. Jukula omusango guliwo gwa robbale ne madda. Ne twebuuza nga ne complainant tomulaba nti yono wabula complainant agamba nti yono nga tomulabawo. Olumuva singa state owninze. Kale omulamuzi n'agenda ng'atugradinga emyaka oli bamusiba emyaka 25. Aliwa? Yali omugagga wammwe. Emyaka 25 gye bamusalira. Kati abalala omulala ne bamusiba emyaka 2. Inze yali nga team leader yammwe. Inze ne bansiba emyaka 18. Gye bakusalira. Ne bannanga abalala ne babasiba emyaka 10. Ate kabali ekyabasibye 10 baatuka ne baagala okwogera simanya ne baagala bana abalamuzi ono complainer bafuuke nga abaki ng'abajulizi b'omugagga ne bagenda okiraba ndowooza nga bali
bali kimu. Basibe emyaka 10. Basibe emyaka 10. Kwa gamba tebaba wa myaka gifaanagana buli omu bamuwa giki. Era buli omu ali bimala obusibe ali bumala bubwe. Abasoka baabumala dda. Gwe ng'okyaliyo. Nze nga nkyaliyo. Kati gwe wazzeeko. Nze nzizeeko. N'omugagga anaatera ottuuka. Aha. Kati tubaze emyaka 5 ejja ejjokusalira. Kati bansalira 2014. 2014 mu myaka 4 bali bakusalira. Meya. Ngoma zove Masaka tugasseeko ne Luzira. Ne Luzira bina abo bansala 2014. Kayiseze Luzira obaddeyo emyaka emeka. Luzira gamala okunsalira. Era nenziramu n'empangalirawo. Kati mbuuza ekibuuzo. Emyaka egye 18 nga babalirako gino ena gy'omaze nga tebannakubasalira. Yo giri bbali. Giri bbali. Giri tebagibala. Tebagibala. Mutandika giri fresh. Kati waliwo kye bayita remission twatuuka eri mu kooti nga bamaze okutusalira ne tugenda buli omu ne bamubalira obusibe bakuta kububa ne bakubulya nti ogenda mwaka bwe gutyo. Twanze nawandiika kana akatabo kano ebimu nabiwandiika namu bagita EPD. Kana akatabo wakajjawa? Akatabo kano nakafuna mu busibe mwennyini omwo mulimu abajjanga balimandi oluusi najjanga mupya n'akakuwa. Ndoza kaliko ne kalenda ya 2 yali kalenda ziri wano. 2 nakafuna nga navaayo ddanga n'obusibe kumpi naati obukola ki kati nze nena yegundi gye bampa eno EPD bagita EPD 14 woomalira obusibe bakugamba ogenda mmalako obusibe bwo nga 14 ogwokubiri 2026 si lwadde Valentine olw'omukaaga bannafulumidde. Omanyi nti oba babikusalirawo olabangayo bitalituuka. Era nze kennyini naye neewuunya nnyo. Kati bansiba emyaka 18 mu reception eyo gye batwala nga babala obusibe obwo. Bakugirako gye bayita remission. Ku myaka 18 banzigirako emyaka 6. Batoolako kasoba nga obukoze bulungi n'empisa kisinzira empisa zo. Tebabutoolako awo wennyini nga bakakusalira. Batoolako maze kusaba. Babutoolako nga bakakusalira. Naye nga bakugambye singa oba okola omusango gwonna mu prison oba n'okuba munno oba n'olwana oba ne bakwata n'ebitamiza ng'enjaga omwenge okusiza essimu ogiyingiza munda abagenda bakuddizaako mpola buli okola omusango bazza gyo bagyongerako. Kitegeeza n'omugagga emyaka 25 bayeka baasalako 5. Baasalako tegiri gyennyini okuleka nga yakoze nga yakoledde amanyanga ge ne bongerako. Bakugamba mukulu nti emyaka gyo giri 18. Emyaka 18. Olwo ki ekikujjira? Ne bangamba naye ogenda kukola emyaka 11 kubanga abasinga tebakitegedde. 18 okola 12. Buli mwaka bajjako emyezi emeka? Enena buli mwaka emyezi enena. Kale nemba nga nkoze emyaka 12 full. Diri eryalimandi nga tebanansalira. Bw'oligattako giri emyaka 3 n'emyezi nemba nga nkoze emyaka 15 n'emyezi kumpi 16 ng'oli musibe. Ogambe wayingira ekkomera ng'oli myaka 19 nga ni 19 olifulumya oli wa myaka 37 banze mu kubala abalamu gigenda mu 37 kati era oba n'okuba nga giweze ng'ofulumya ekkomera. Kitegeeza obuvubuka bwo ekitundu ky'obuvubuka bwo kyonna kimalidde mu kkomera. Nkimalidde kyobala ennaku nyina nnyingi nnyo okusinziira ku bbanga limaze mu nnyingi nnyo okusinziira ku bbanga limaze mu kkomera newe nali ntuuse newe bankwatira ne bandesa buli kamu mu nnyumba yange sigamba nti oba waliwo omuntu wange yali amanyi kasensero egundi wano emitukula nali mpangaalira nga teri amanyiiwo. Kuba nali nkolerayo nga ngenda bugenzi mu kyalo bwe baafuna chance ne nkwatibwa oba babbi babitwala oba landioli yabisigaza. Tomanyi ki kyaddako? Simanyi ki kyaddako era siddangayo. Kati kitegeeza we tuli wano ogenda kuzzaako ki kuba ndabanga obulamu oba butandika ate obutandisi. Era bwe bwatandise bupya saawa zino kati ndina wa muto wange oyo golaba oyo kuba naleka muto kati saawa zino ngenza okudda wano nga kale nga bami asobola okungamba nti baaba kankweyo omutwalo
kubanga atandise okunnyamba mu 2023 awo nga naye atandise okubamu afunye akalimo kubanga kati azimba abadde azimba agenda ku site n'akwata omulimo bose ne beekolamu omuzimbi ne beekolamu omulimo ne sisita wange wali wano e Kampala naye ono kwadda ne beekolamu omulimo nga bankyalirako ne banyizamu ku maanyi naye nga si nga bakankwata mu kunkwata kuli maama yali atoba nange kuba yali aliwo bano bato taata gyali naye taata alibye maama ne maama ne taata baayawukana ate baayawukana mu bubi ne bagenda ne mu kooti ne baawukanya singa bagita talaka ne muzikiti ne bagenda seeka yabagata n'abakola ki baffe twali baana bato sitwamanya baafaaki bafaaki ebyo byabakulu veeyo kati n'obeera nga taata maama ye yasooka wali okubanga era ng'aveera e Masaka n'ajja kunnambulako bambi ne mu kooti mu kunsalira awo oba nga nkyali rimandi ssente yeewolako ne ssente mu kibiina kya Bulaaka waliwo ekibiina kye bayita Bulaaka nga ayagala nkole ki nfulume naye ssente bazimulyako mu kooti bazimulyako zonna ng'amanyi isuubi bwe liri akufuluma kubanga buli walaga omwana ajja kuvaayo ng'ate alaba abakulu mu kooti ng'ateekayo buki yagenda okwewonyanga obusibe bansalidde kati bwe bajja bansalira 2014 mpaka kati wewafulumye mpaka kati wenafulumye maama abadde yakkiriza yasigala mu mbeera ki maama yasigala mu mbeera era embi kubanga ne ku kyalo awo mazima tufusijja kulimba yasengukawo olw'amabanja ga Bulaaka ziri ssente ze yajjayo baba batukesera ne bazirinnyisa amagoba nga tazirina ate zo zisigala zizaala n'obwogenda n'oddawa era zo zisigala zikola ki zizaala amagoba ati paka kati abasasulanga yasasulakokko naye era bakyabanja ate yatuka ekiseera okubanja n'abaddukako n'asooka n'asenguka n'agenda ate wala gye batasobola mukola ki n'essimu zonna n'azikyusa layini ze yali yawaayo eri kati eri ebintu bye tebaabitwala tebabiwamba baabiwamba era baabiwamba naye nga ate bagenda obiwamba nga byeyateekayo tebivaamu ssente ze bakola ki era basigala bakyabanja kuba buli kiseera kisigala ssente z'abali zikula interest sigala zikula maama abadde alina ebbanja erimaze emyaka 15 omwana oba baalivaako oba bamusanga bayinza omukiddamu ne bamukwata awo simanyi naye nga ye waali maama waali mumuwuliza yategeddeko nti bakutadde era we natuukidde wa maama ali wabbali eyo ali ekyazanga bayitayo oyitira katovu tulagirira abamubanja tulagirira abamubanja so wotyo kati noobanga wakomyewo mu part 2 ey'obulamu bwange kati osuubira kutandikira ku ki era ssaawa zino kyobalaba mbadde ntera okulaba omusajja ono meeya ku TV baya abasibe yayitumulaba nnyo oyo meeya nga atera okuyamba abantu bayamba abantu muto wange ono yayingira mu ebya TikTok ebyamawulire eyo weebiti yabadde tukubeera n'ekyagulanyi nga batambulirako mpolampola bakasuka waaka kale bwenzize be banyaniriza mu kunnyaniriza wali ku geeti nga nfuluma geeti nakutte ensawo wange ne sita wange kati oyo yajja n'essimu yabankuba ebifaananyi kumbe ze simanyi kuba esaabireka naye ebya TikTok ebyaki kumbe nga simanyi nti bano bankwala bifaananyi ate biteeka ku ki TikTok okuteekayo butambi butambula nga nva mu ki mukomera kati ono yakalabira ono wagundi meeya tuba tuli awo ng'akubyewo n'essimu n'agaba bannange nalabyeko omuntu bwati ne bwati akoze obusibwe bwe buti naye ali luddawa oyo n'amugamba oyo muto wange mukulu wange n'amugamba mundagire omukola ki ndagire bwe muli nzije mbatuukeko tulabe ekikola ki ekiddako era kali ndoza oyo ssaawa zino bagenda banga kati ngambe nti ye muyambi wange ssaawa zino ye muzira wange yaliwo kubanga n'essaawa zino era ennyumba gye ndimu yiye aye tusula wamu kati opulaninga kukola ki omanyi kitandika na kirowoozo bwe kikati ekikuli mu birowoozo essaawa eno ky'oyinza otandikirako engalo ng'omuntu kati eri nayigayokko ebyemikono mukomera ebyemikono bino byembadde nkugambako byembagambyeko mu kutandiika kuba nabyo obudde nsika nembiyiga naye ntuusa ekiseera neŋŋamba oba ŋŋende mu kitoogo nsooke nteme ebitoogo
nfune wantu wentuula soke mbiruke enduke ebintu nga 20 mbiteeke katale nfune capital tufune kungamba naye ate iyo gundi agenda obbikola ogenda gijjawa material agenda obbikola waliwo ebirala ebigenderako ye ogenda ku stage ngawa ngobikola ki wetaaga address wetaaga okuwangalira mutima ogw'omu gungamba oba nagambeko noono oba tusobola okwewola akasente nteeka omudala gwa chapati kubanga experience njirina wabweru nali njikola ntandika obulamu obulamu obulala obupya nayo nangamba nti aba katuye tulabe afazaali nze nsobola okutunda essimu yange eno gye nnina bw'onaafuna ssente tukole ki omuzira kisa byajjira naye nga nze singa mba nfunye chance nenfunayo abazira kisa abannyambako kubanga ne bankwatako n'ebbanga lyemmaze saawa zino ebirowoozo byange si bya kivubuka kiri kye nnalimu saawa zino kali ndi musajja sikyali muvubuka ate sikyali mwana ebirowoozo nyina bya kisajja nyina bya kintu kikulu ate sina mwana wabweru sinti ngenda kuweerera ono sinti sente ngenda zikola nziteeke ku masomero bansuka kwezimba nimanya nitandise kwezimba obulamu bupya nentuka planning ebyokuzaala kubanga okuzaala kikwangu n'oba ogamba omwaka osobola okuzaala abaana babiri bakazi babiri nomanya ekintu kino kikoze kino kigaseewo naye okubeerawo okwo ogenda bateekawa ye ogenda kuba obaliisa ki kikulu nnyo ekyo so kati sano tunudde byakukola tunudde kyakukola sooka obuulire abantu wali waŋŋambye off camera tebasobodde kumanya bituufu biki byokola biki byobanguseemu mu kkomera byosobola okukola nkomera waliwoko ebintu nga kale ebisinga kubanga malidde nnyo ebbanga mu mafaamu eyo kubanga badde banneesigako nga nsangayo abali okulima badde njize buli kulima ennyaanya butungulu kabegi buli kimu naye kati sirina ttaka era nsobola kulima then ebyemikono byebyo ng'ebibbo ensawo n'obugatto waliwo obugatto bw'abakyala bwe bakolera mu kkomera eyo betusiba waliwo ensawo zino eza bidizi bwe buti waliwo obugundi ensawo ze bakola mu buntu buno obutiiti buno si butiiti obuba buki bidizi buno kati munondukamu ensawo neba ng'enyirya bulungi nnyo nga nsobola n'ogifuna emitwalo nga yonna ya bidizi oba kuwandikamu linnya naye ng'erina n'emikono nga nnungi nnyo wagiyiga ogikola ebina nabiyigirayo kitegeeza woofulumidde singa oba ofunye capital olina kyosobola okwekwasaako naye ekyokubiri nsobola kubanga kati waffe nabaze singa mba nfuna akasente akatonotono waffe wasibuka obumondo obuzungu ate obumondo obuzungu bwa layisi nnyo lumonde lakayi eri kibaale obumonde buli eyo kati n'obotandika n'ensawo 3 n'ozireeta wano osobola okufunamu noddayo n'ofuna 5 waliyo olumonde nsobola okutika ensawo zange nga 5 nengattako oba ensawo y'amatooke oba amatooke nga 10 nenga kati tandiseewo kino ki ekintu ky'obusuubuzi nakyo nkisobola naye ka capital kataliiwo kawali capital then n'ekyokubiri sina kayumba wenkola ki ngenda kubeera kyalina muganda wange nakyo bala nasazeewo obulamu bwange bubeerewo ebuto singa mbadde nga sisobola obanga ndi mu mbeera ziringa ez'abaana abalala abasuubirwa nti baziba misango saalize kweteeka mu kamera wano oba kweteeka singa natandikiddewo ng'abaana abalala mu kkomera osanga nti avudde mu kkomera ate agenze ku kino azzeeyo ku byamaanyi abanga atakyalina kyafiirwa obudde bwamuleka dda kanza njagala ntandike ku 0 oba ntandike n'emu efuuka 2 bweva ku 2 odda ku 3 kiba kitegeeza nti osobola n'okunsanga nga ate be naleka ebweru alla nga nkwatiddeko nsobola obbayitako kubanga kati sawa zino sikyajaajamya akasente nkubulya amazima amatuufu asente wakategedde kubanga kati eri wadde osobola okukwata omutwalo ne gukola omwezi mulamba omutwalo musire kubanga opulanizeeko sabbuuni kasoba n'eddagala ly'amannyo ebyo ebyokulya bya bulijjo ebyokulya tebitwemazaamu nze eri kyendabidde eri boogenda kiya leero wadde kya bbeeyi enkya bugenda kukyazena okwera saa 9 nga 10 ng'enjalirizemu ekulumya ate nga tekiriiwo nga weetagisa okuddamu ate okuteekawo ekirala n'olwekyo byonna mbibala obiyize biyize kati essaawa eno
obusibe obw'emyaka 18 ejja 18 oyinza ku bututemera otya kwegamba bukuyisiza butya ng'omuntu? Obusibe obwo bo bumpisizza ddala bubi nganze omuntu. Kubanga ekisooka nayingira obusibe nga sirina zadde n'erimu. Kalingeza okudda waweeru nga kalingano baba bato bange nsanga alina abaana 2 3 waliwo omulala nzirako tugamba nga maama n'obulumi bw'alina ssaawa zino kulaba nga mukulu waabwe wendi naye nga tannakwata kana kange kaakano oba kwenyumiriza oba kunenyumirizaamu nti kiikino. Ng'omukulu olabika nga ate gw'omuto kati gw'ogoberera bato nze ngobera bato bange kati ssaawa zino kiraba ndowooza. Kiba kikosaamuko. Then kati ensonga y'omusango ogwakutwaza mu kkomera mada robbery obiwulira mu matunga wenkyogedde bikuyisa bitya naddala nti okakasa nti towaza bimpisiza ddala bubi nnyo kubanga ebbanga lyebankwata naye sisobola kudda ku ebyo nti ate ngene nkola ekyo nakuba nti noza bali balina tageti yaabwe balina kye baagala era bwe baakifuna ne bagamba kati abo bakadeyideyi nabo ke babeera eyo nga boolaba nti bweru wano wasobola okubeerawo abafiirira abanene totya balaba abafiirira abanene ne bawunzikanga naye bamufuniddemu kati nga mwe tebakyaba bamala basiba nga kyagga kyaggwa. Naye nange era ekigambo ekyo wempula ekigambo robbery bamanyi robbery bamuyita yemutemu. Ekyo ekigambo ekyo nange okukiwulira mu matu gange nti kino nti gundi nze ndi mutemu kimpisiza ddala bubi nnyo. Afazaali bamala boogera ekirala. Naye nga tebakuyise mussi w'abantu nga tokuyise mussi w'abantu mubbi mu mbeera efaanako bwetyo. So enamba y'essimu eri ki? Nze sirina essimu ssaawa zino nkozesa n'aya maama. Bwe natuuse maama ye nga ye olw'amasanyu ge yafunye n'alaba nga n'essimu saazirekaayo. Essimu eri mmanya ga maama. Nze sirina national ID era saagirekaayo. Tewalekawo national ID? Ndaga muntu wagirekaawo? Ekitegeeza gwe ebintu bingi nnyo by'osanze nga bikyuse. Bingi zimanyi zino zi TikTok, zimanyi WhatsApp, biki zino TV screen, simanyi zino ezisikira nga osobola okiteeka ku gundi ku YouTube. Smart TV. Ezo. Tewabireka. Kantuuse wabweru ng'obulamu nga ndabanga ninganga ndowooza mwana eyazaaliddwa eggulo. Ng'osubiddwa ebintu mu buvubuka. Kyova olaba nti saagadde kudda nti ate kwegomba ky'amaanyi kinanteeka mu kkomera nga njagadde ntandike n'emu nkole ki nkole mpolampola olabe nga nange neerabira ebbanga limaze mu kkomera eryo eddene. Kati embeera yo ey'obulamu eyimiridde etya essaawa eno? Embeera y'obulamu omugongo guno gunnumamukko era ntuuka ekiseera ne ndwala nalwalako nga ndi mu faamu eyo eyisimba eyo gye bantwala okulima eyo. Naye nga ey'obulamu obulala nti buno kubanga kisooka nayingira mu kkomera nga ndi mulamu sirina bulwadde bw'akawuka era nyinyiza okuvaayo nga sikakola ki tokayina kubanga bw'oyingira bakkebera n'oba ofuluma bakola ki bakkebera n'erizasi ofuluma nazo nti gundi ono mulwadde n'ofuluma nga okimanyi naye nga ku mbeera nga ey'obulamu kale obulamu bwo Katonda nnyambye naye buba nga bukyali bulungi mugongo gwokka guno singa mba ntudde ebbanga eddene gutuuka ekiseera ne gunnuma okuleka nga neewunzise bwe nti nga nkozemu bwe nti naye kati bwe ntula nga gwe bw'otudde bw'oti n'oweta bw'oti ekiseera kikolya ssaawa obulumi buba bungi byonna bivudde mu kulima eyo. Mpozi bwe bakuwa emyaka egiwerako bwe bakusalira oba olina okugenda n'okulima. Olina okulima tteeka. Mpozi bw'olima bakuwa ssente mmeka? 280 naye n'280 nze nvudde nga sibifunye. Kubanga gye nasookera singa bali namalirayo osanga baalizimpale naye eri gye nasookera nalwalirayo ne banzigyayo mu faamu ne nvaayo nga ndi mulwadde nga sivuddeyo ng'amaze obusibe ne bayita mu action B eno
kati esaafunirayo ki wadde n'ekikumi wadde n'olwataano naye nga nalimayo kumpi emyaka ngeegi esatu. ne wano wengenze wale obugungu bayitawo obugungu bwa IP eri awo buyikwe prison eri awo buyikwe Jinja awo awo nawo sina kye nafunayo naye prison yakola ki naye prison yakulima olaba emyaka 18 gino nga giweddeko mu busibe bwo muri essuubi lyo lyali liyimiridde wa nasuka nendowooza nti oba balimba tebagenda kunta kubanga waliwo ebiseera ebimu bannange bwe nalabanga nga bamutadde nga wano tuka ku gate wali nga afuluma gate nga badde bamukola ki bamukwata ate nga bamuteekako musango muki omulala ate siguli nange nabeeranga awo ne ngamba kati oba akolera kiri sawa genda kutuuka bangambe nti bakutadde era baddemu banjolere ku gate nga nkola ki ng'ofuluma nali sikkiriza namala kulaba nga bakoze ekipapula kino bato bange bazze bankimye tutambudde okuvanga wano ndowooza nga simanyiiyo ng'eri waggulu eri nenduka nzikiriza nti essaawa zino kati ngenze ewaka kati essaawa eno mu birowoozo byo mulimu ki mu nnaku zino essatu zewakamala ebweru biki ebijja mu bwongo obwo mu birowoozo biki by'osinga olowoozaako ndowooza mbeera gye ngenda okubeeramu yokka nakyakukola singa mba nfunye ekyokukola ekkomera wali erabidde komera sinalyerabira kubanga era natuka ekiseera nga sikyalirowooza ebbanga lyatuka ne lifuuka eringi nemba nga sikyasolooza kubanga ndowooza kyawa gulawundi genda baawo ekkomera kwe gali atuka ne lifuuka kitundu kyo lifuuka kitundu kyo natuka n'ekiseera nga basobola okuntuma nzekko okumala olunaku lulamba nga siri n'abasirikale abo olwo experience y'obusibu nga tolina basirikale nenga tosobola toloka ninga sisobola toloka netambuza kumpi okumala omwaka gumu n'ekitundu lindako waliwo ekiseera bwe kyatuuka ng'oli mu kkomera nga n'ebyokutoloka tokyabirowooza nga nabonsiza wabweru awo nsambawo nga neebase nga kiva ku ki nga fazaali nga nkonkona nga kwe kiva ebweru njagalayo n'okusinzira ebbanga nali nsavinzi ne future gye njagala okubeera n'ebyoto byange bye njagala okubeera okudda ebweru bali banneegombese bye nalekayo n'abatankyalidde n'egyali mikwano gyange bandabye mu mwaka gumu obanga ebiri ng'ate ne bakola ki nkoze mbayiseeko ekyo kyekisooka then ekyokubiri kubanga obanga okoze ebbanga eddene ng'osigazza mwaka ayino oyagala obulekewo odduke obanga azzeemu olugendo olulala ate ng'olaba osembedde okukola ki ovaayo obanga azzeemu olugendo olulala kitegeeza be basalidde emyaka emingi bw'ogitambulako eyekkakkanyizza osinga n'ogimalako okusinga okudda ate mu dduka kubanga nobonaava wano nze ndi mwana wa munnayuganda wano tolina nsi ogenda kuddukira noba ogenda e Sudaani bakunonayo noba ogenda e Congo bakunonayo tolina ogenda kukola ki kuddukira ate bazadde baffe bali bano bato bange oluusi baabo badde bajja nga basobola kujja ne bamukwata oba ne bamutulakinga ye nga ye ne bamunoonyerezaako era ne banfuna kati awo oba olabanga ekiddako kumaliriza kibonezo kye baakuwa oba wakikola oba tewakikola odde ebweru mu nsi enki senga zinga olina emirembe ekyo so watuukanga obula konkola musirikale sebo tonsibye tonzigalidde afande nindako nyingire ninda nyingire onzigalire nga wootuuse nga oba tolina mpingo obula omugambo wayi nteekako empingo saagala tambulasi ziina kubanga eri tebabateekako mpingo bazibateekako nga bagenda mu kooti bazi empingo za kooti yokka empingo za kooti naye eriwe mba mulimu byammwe eyo kulima biki tewaba mpingo just banyweza security ne babeera nga mwayimiddwale mulala nga mwe muli mu box babasibira box nga bonaabeera mu kisaawe nti box bweti kati mwe mbabeera wakati so kati okweyongerako obukuumi bwo ng'oli mu kkomera kiba kiyamba ggwe nga n'omusirikale tannajja ng'oli mu kkomera n'enkwata nga bakutte gye bayisaamu omuntu atolose nga bwe banaakwata omubbi wano nti bamukuba emiggo yagala okumutta nesikepe ate bamukuba bubi nnyo ba omusajja asobola kujja nakkoona amagulu gange nakkoona obuntu n'abuyiwa n'abwasa kubanga bawa gavumenti bo bennyini bagenda okujjanjaba obeereeyo ovundireeyo ate bamali bakutwale ne mu kkooti ate bakomereko emisango emirala nga weyeebuliridde osinga gwe yeebuliridde nga gwe mutima gw'osinga kubanga ebirungi tebiggwayo kasaawa zino byesaalekayo kati ndaba bingi ndaba kati ensi enyuma wano w'ogisanze okusinga ate luli agireka ekyuse tebiggwayo ate ojja kusanga ne mu maaso ate nga ebiriwo kati ate bisingira ddala n'ebiriwo kati
mukyobanga wabasibe banno obubaka era bombu bawa bakole obusibe babukole ki babumaleko okuleka nga omanyi nti gwe kubanga mulimu afuluma leero naddayo nakola omusango mbadde mbalaba ng'akola essaawa omwezi gumu nadda n'akolekawo ogwokubiri nadda nga ye agenda gwadda nga kugamba ekkomera lifuula nabo balabyeko ng'ekkomera balifula maka gaabwe ng'akugamba wali buli kimu kyabwereere alowoozaamu gy'agenda ebweru nga tekiriyo mulimu n'abanga natera okumala obusibe n'akola ki n'atoloka ntugamba Katonda abala atya kumba ayagala bamukwate bamwongereko abe ng'afuna emmere ey'obwereere n'amazzi n'amasannyalaze gaabwereere ate no gyebiri tolimbye sikulimba ng'oli kyabala ate ekyokulala ndowooza gwe ng'abaddeyo ndowooza okyabeko nti waliyo n'abalala nga bo emisango baagizza ng'oli baamuleeta mubbi n'okunyumya ng'anyumya nti nze wenva wano era wenakuma wenkola ki wentandikira nze gwe mulimu gwange naye nze mbadde mbakasolinga kubanga tukeesera ne bampa obukulembeze obadde mukulembeze obadde ku ddala ki badde overall boma nga nze ntwala abasibe bonna bali awo wali ofunyeko ku mboozi y'oli nga ye agamba nze natta omuntu bulungi nnyo ng'agana oga nti ye asobola okutta n'akuziika kati mulimu abamu bambi emitima gyabwe nga bwe bamusiba gyeyongera ate bugumu naabirabye naye kati nze ogwange sigamba nti nze eri nzigyeyo mirembe myereere nga gye nagenda nagyo era gye nvuddeyo nagyo kuba nze ndaba nga nyina future yange yo weeri saa zino olaba nti okuyita emyaka egi nga nabeerabira dda nga ne famire yange eri oluusi nga ndabako abaana bawera babiri awo nga ndi mu bulamu bupya woberedde mu kkomera nga tufundikira muli olinayo abantu bogamba nti bakuliddemu enkwe oba tebakubereddewo kimala oba nga kwegamba olina engeri gyolabyemu ensaate mu bantu bewaleka eno kugwe gy'obadde mu kifaananyi ki ekifaananyi abantu bakwagala nga oli bulungi ng'oli wabweru abamu naye mu bizibu tebabaawo ne ab'enganda mwebali saa zino bola abantu banabo beebo baganda bange bokka kyokka nga luli yali maama ate luli yali maama era naye kwali maama n'abo baganda bange ababiri waliwo n'omulago bayita Siraaji gyali eyo ekyotere eyo naye ate mukwanoko muganda wange naye taata si yamuzaala mwana wa maama naye yajja n'abeerawo naye abalala ng'obanoonya tobalabako kati nange kimpadde ekyokuya nti webanga nfulumya annyambye ngenda okuyamba alla baba nkwatiddeko ate era bajja kunneegomba alabe nga atya n'okungamba nti kino nze nkimanyi bajja kunneegomba bijja soboka gy'emikwano kuba mmanyi kati gye wali okolera gye wakulira beera olinayo emikwano sina gwe nalabako n'omu ate okuleka emikwano gye nfunidde mu kkomera ate nga gy'amaanyi kuba mulimu abasajja kati nga nina mukwano gwange bamuyita Ndugga Fred oyo nakati nkyamwogerako Ndugga Fred ali wano Kampala wano sajja mugagga bagenda ne bamusiba eyo bambi bamukwata n'ebyuma bino waliwo ababatika ebyuma ebyaleerwe kati ne bajja babakwata emmotoka zaabwe bino emmotoka ebinene ab'amagye babakwata babombo saidi zeeno eruweero eno eri ludda wa bombo era ali ku Luweero road ab'amagye babakwata ne babakola ki ne babayita ku prison gye bansanga nakasongola kati omugagga oyo bambi yansanga nga nange siri mu woodi omwo ndi mukulembeze wa woodi n'omumanya ndiwolirida ne muwakeya ne muyisa bulungi byafuluma wabweru nga yakamala ennaku ezi njadda n'emmotoka najja okunkyala naleetera ebintu ebintambuliza mu busibe naleetera eŋŋano paketi ekatoni z'eŋŋano naleetera sabbuuni emiti naleetera sukaali naleeterawo n'emitwalo ate bangaye tebakkiriza bintu byebweru balimba awo balimba ekintu kye bagaana y'emmere enfumbe ogifumbe n'ogyetera omusibe naye ebisigadde byonna babikkiriza teri kibagaana babimuwa bulungi kale omugagga amunoonyezaako yategeddeko nti wakomyewo yategedde bulungi nnyo era yampadde ne transport eyatuleese neero namukubiddeko eggulo namukubiddeko naŋŋamba nti bw'ofuna wooteeka bw'ofuna wosobola okukolera nze ngenda ku capital ngenda kwongerako emitwalo 10 naye sooka ofune ombuulire nti bamaliriza kino oba olinawo nze nkwongereko 10 era yaali ready okukongerezaako okunyongerezaako naye sinaba mugamba kubanga mugamba nti ate
kakano kampi ogenda lyandye bangena kulyandye kati omugagga omuterese nga capital nti wofunira ekitambula oli wadde mbonyiga ku ssimu ye nobongamba kati nti waliwo ekitambula kikino okubirawo omugagga wange mugamba baba kati omanyi nti embeera yeeno neno kolya bwoti nibwoti kale tukulisaayo nnyo muganda waffe akulikirayo nnyo ddala muyina engombe obusibe bukola ki obusibe buggwa kale kati muganda we yabajja agaba ennamba y'essimu oba olinawo gy'olina gye tusobola abantu era mbawa ya maama yennyini bawe ennamba ya maama babakubireko gana okunga nawunga kiki wawunga yabika waliwo obwongo owulira nga buvuddeko nga tebigatta ebimu naye kambuuze obeera otambula mu kkubo kati nga wano wetuli muli toyeramu ekigamba naye sikkiriza nti ndi bweru n'okusala ekkubo wano nga nsalawo nti ekkubo ndabanga emotoka zigenda okuntomera newebanga eri sikulimba olaba bipya byeri era nsobola okuyimirira ewantu era singa mbasiino Kampala amadde sigijjanga namo nayitangamu nga bantwala mu kooti tugenda mu High Court Kampala kuddayo nga kuyisaamu nagenda mbadde mpangalira eri Mutukula Masaka Mutukula kyotera laakayibwe ntyo ng'ogobera eyo omanyi abantu gye bali ngeno toli Kampala tolina kyomugamba kale byebyo basomera ennamba ya maama tuluyita olunaku bisigadde tunaabirabanga ng'ofuusa omusajja ali bize ng'okola emirimu gyo ng'owasizza omukyala era nga mbawa n'obujulizi nti bannange ekyo wembaako wentuuse bo babulinde obujulizi musajja waffe mumuyambe mumukwatireko mayi temujja kunswaza mumuweeyo kye mumuwa obulamu bugende mu maaso ennamba y'essimu gisome ennamba eri 0750 0750 35 73 51 giddemu 0750 35 51 eri manya ga Nabazi wa Saala ye maama bade maama wabeera era asobola okuyingira mu nsonga y'okulondola okulaba bakyamubanja oba tebamubanja bane naye akeereko tetujja laba maama ng'ali ku nsiko emyaka 18 ate agatteko n'emirala omwana babatadde era asigale ng'akyali ku nsiko tali bulungi naye mumukebereka asobola okukiyingiramu akebere ku maama amanye ayimiridde ate n'amabanja ge ekyo nakyo kigende mu maaso kale ndowooza tugera kuba tukoma wano emboozi manyi tetusobola gimalayo yeeba mpanvu naye nga tukusabira birungi byereesebo Katonda akukwatireko otuuke ku biriwiri lwabyo olwane masajja okuleka eri omuvubuka manyi tutambulira mu bikemo tutambulira mu mbeera ezifaanako bwezi tekyakutuukawo kyasobola otutuuka ku mulala kakikosa otusuulira mukko maybe ng'omuvubuka leero wakawulira kasobola otutaasataasaako ebitundutundu ebyo ebitonotono ku ekyo kiyinza omutuukako ekyefaananyiza ekyakutuukako akalowooza kembawa abavubuka bannange abali eyo naye saa zino nkyali muvubuka oba ndi musajja okyali ndi muvubuka paka wali nga tuyingidde 45 okyali kati bavubuka bannange entanda gye mbasibirira yabutanyooma mulimu kyekikulu kyekisooka kola then ekyokubiri okwekkiririzaamu mu ekyo kyogenda okukola obumalirivu n'okufaayo then ne guruupu kubanga nze eri ndabye ng'abamu basibwa lwa guruupu nga bakwata omu n'osanga nga basyalinga ennyumba okugenogena okubasanga mu nnyumba eyo nga bayola buyoozi then n'okwekolerera si byakolera ngalo nti ogenda kuddaawo ensi bwe yagenda bannange ate abeeyiza mu ziddiiro bagamba kikuba naye waliko ddiiru bannange muzireke ate wadde si eyankwasa naye waliko ddiira nange naliko ddiira ne weesanga nga bikuyisiriza omwo ate bimpisirizza ate awo bibaamu bwe bulamu era mbasibirira entanda eyo kiranga omulimi wanaalima sizoni bugumiikiriza kubanga ogenda n'oteekamu ssente zo mu ttaka n'obisi n'opangisa ettaka n'oteekako abakozi ne balima n'ogula ensigo n'ogiteekayo
Ninga tomanyi kyogenda kukola ki kujjamu bugumiikiriza nga bugumikiriza sizoni nti kati njitaddeyo ne kanjitunuulire amakungula gajja kujja kyekyo kye mbasibirira. Amina. Akumeze lujja ate paka tunaddamu okukwatagana.